natunudde ekyabadde mu Lubiri nentunulira Pastor Serwadda yabadde around ya ku mulyango gwa Lubiri ne Pastor Robert Kayanja nga naye ali wali nga bajjuza na abantu abasinga n'obo mu Lubiri. Lwaki ngamba nti ensi self service babadde berinaanye bwe bati nga bakoze era empane enaabalukawo sigimanyi babadde close nnyo bwe bati. Pastor Kayanja nga ali wali nga Kayanja ka Kabaka nga n'enkuuka eri wali Katonda n'abasinza amaanyi. Pastor Kayanja ali n'abantu abalinga amazzi, Pastor Soda ali n'abantu abalinga amazzi, matera Olubiri lulina abantu ate ababadde wa Pastor Bugingo tobala namungi w'omuntu kye bayita era banange empaana ya Bugingo tasobola kuggwa. Ekiwananya Bugingo kyo nayongedde okukimanya n'enkiraba. Abantu babadde wa Bugingo asobola ogenda ku social media n'okomparinga abantu ababadde wa Bugingo oba kikulema okunnyonnyola naye otunuulira Kanani abantu abaddeyo nga namungi w'omuntu omutunuzaako amaaso wooti kuba wasinga Namboole obunene obatunuzaako amaaso nga omanyi obutako omanyi no kamera gye bayita drone yagenze ne aerial view ekwata bweti amaaso go gatambula ku mitwe gy'abantu namungi w'omuntu kye bayita namungi w'omuntu ewa Bugingo era bannaye Bugingo ye tebagisobola kumwagala bana basomba balala empaana ya Bugingo tesobola kukoma naye ke yabalema guli omwaka mumuleke akituufu kiri nti Bugingo yabalaze level Bugingo mwani badde momota alinga kakande naye yagaana aleka saazimba kyaki esinga ku lukalu lwa Africa waliwo abantu bebesonyo n'ogamba bano kamba wummule kiringa abampalana mwandimpumudde otherwise mujja kumera ebizimba mumera ebiguuna oli amera ebintu mundira lwa full figure kubanga nze sigenda kubanga nze sina appointment naawe sina kakwate naawe kakwate kange kali wakati wange ne Katonda wange yantonda eyampa amagezo nampa kumana okutegeera. That's why mbagamanya nti njawula wisdom ku knowledge because I know what I'm supposed to do. Ate nkimanyi lunti nze yenze tewali alimfiira kuno ku lukalu lwensi tewali afiira munne ate wali omwava talina watakolera nsobi otunya omuntu gw'obadde oyamba akulyako nga nanakulinnya lyo ngali wali akogera ne webuuza gwe oli munoonya ddera oli mwetagadde n'obuuza ani anoonya ani otunya omuntu ng'ayogera ku Bugingo n'owebuuza Bugingo alinoonya ddi omuntu ono alikolako ddi ewa bano era alisaba ddi obuyambi bw'abantu bano kati nno njagala okwate mathematics abantu abamu tuse mu face z'abantu nga muli baswavu ng'otya okutunula mu bantu mu maaso nga ebigambo bamwogerako ng'olina fear oba nkiyite ntya ng'oswala nga otuna wansi kutaka tosamutula mu face otula according to kubeba dojja omwogerako naye mu byonna olina okuyiga okubala olina okuyiga mathematics soka webuuze ovuma Bugingo yes Bugingo anakwetaagadde yali okubonya abalwadde asabira abalwadde abazitowereddwa babegamba nti mujje enji n'abatikula yemu Bible egamba nti mukonkone muligulirwawo munoonye muliraba omuntu wena olina okusigala ng'onoonye ekirungi ekigattako se kikutoolako ngala okwata kyayini ya mikwano gyo. You have many friends right now. Abantu amuyina amasimu oyita yakuweereza message wadde kukubira essimu kitegeeza amaze ne wiiki oba omwezi omwagaza ati mubale mubafu kola amalaalo gateekeko musalaba waliwo abantu nga babamenyera bwereere mu bulamu bwamwe nga lwanajje wajja kubulya kizibu kikutoolako kispendinga lw'olinoonya abasumba bawano mu ggwanga Uganda njagala onoonye ku basumba kikole nga lisaaki noonya abasumba mulaba Bugembe oyo gwe mwogerako njagala onoonya abasumba olaba abasumba beka bosobola okusinga ng'oggyako Bugembe ne Bugingo basumba ki bosobola okumiti era basangawo era ogenda kubajjawa naye n'abantu ababagadde ababawadde time yaabwe ababasembezza nga baganda baabwe nga mikwano gyabwe ng'abaana temubaagala wano osobola okunoonya omusumba bakutuma omusumba wano mu ggwanga Uganda kiringa okunoonya abantu babano wano osobola okera olaba Mama Fina oyo mumulaba ku TikTok tolaba Mama Fina bw'obanga wayita w'amaanyi noonya Mama Fina kera kumacha ogambe ononya Mama Fina unogenda ku first class hotel agende ebulenga wali abera buli wasande gendawo kera ononyenze nonya ngoira yagala okungamba nonya so omwana ngabe leave people be please leave people be Katonda yandazeeko nalabyeko twatutuka ku emergency webati nga waliwo gwe bazinga akutusa mutwala mu fridge nga tebanayingira mwaka osaga n'omwaka nga waliwo gwe bazinga bwe bati bamutwala mu fridge ne ngamba kino kiki sijja bali manze saafudde wange ejjo ku kye nalabyeko saafuddewo sinaddamu maanyi ndi awo ntendereza kitiibwa kya Katonda n'amaanyi g'alina
bobo kyali ngozanyisa Katonda muganda wange kyekiseera okumumanya nti ayina amaanyi n'okukirawo ate ayina obuyinza n'ensi ye wayagala akutikkulirawo akutikkula nga wakamala okula ekyemisana n'emmere okkuse ne bagamba afudde omukkuto oyo ye Katonda munene ye Allah ow'obuyinza kyonna ky'omwita kyali kyekyo kyali muganda wange bwe tonna bakutegeera Katonda kyali kyekiseera osembeze Katonda okitegere nti ye nannyini buyinza ye nannyini nsi eno ye nannyini muka gwe tussa ye nannyini ssente yasalawo alina okuba nazo natalina kuba nazo abantu bakola ndabyeko wanambuuziza mbu okola ddi gyokola gyenkola tugende ku akawunti ne wenkuwa omwana wange omuto Kairo Sparo Museveni munyire ku akawunti ze yiyo neyiye ya muto wenkuwa ya fulawa tuya nankwawazo onyo mukisa gwa gunonya Katonda akuddemu oza batambuze mmere ku bigayi ne bagivuga okuva eri n'eri singa sebasinga obugaga si kusonda obugaga ne ssente byanjawulo Katonda yabigaba byonna kizibu bikuume bibiri bw'osanga nga basajja nga ba Ajamisi Kigulu nga babirina balaba edduka bawe ku salyoti era baviire ba Ajasini Sentongo mugambe seeka salamu ale kutambula muviire nga yakuma bibiri obugaga ne ssente ebyo bibiri tebifugika anti abantu abasinga ssente zaabwe zibafuga era kati batamidde beepamidde omuyima gubatawaanya bali kuli n'omulo gw'enguuli omusanga asesema ennyumba yonna agisesemedde ssente nze tenfuga nze agifuga ssente yange gye neekoledde nze agifuga nobadde okimanyi abantu abasinga obungi ssente zibafuga kebeera ku neiba wayinza batanayimuka mutwe guli wansi tamanyi nabiri ku nsi yanywedde kibayita okugangayira bw'aba tasesemye yeepamidde ku bibiri ssente zamufuze weewalanga nnyo ssente okufuga tokkirizanga ssente okukufuga ssente ekufuga osobola n'okusula mu toyireti osobola n'okusula gy'otandisuse n'ozikwata kanovuga paka kabaale lwa ssente saba nnyo Katonda ssente lime kufuga ntera bagamba nti life is full of a challenge obulamu bwe tutambuliramu bujjudde challenges nyingi ne byetulaba oyina omuntu omaze emyezi ebiyita kubira esatu takunyega teyakuweleza wadde ka happy new year wadde okuwuliza wagenda kwete ennaku ssatu nga nnyajja kujjaku bangoba mu nyumba onange nze landlord si mukwano go idiot not your friend agenda kujja nga akulojjera ebizibu ebiyitirivu ebiringa amazzi akubulira ebbanga ly'amaze nga tolya nze banange nino nze banange nze n'omulimu gwenkola banange nze oyo si mukwano gwo kebera mu mikwano gyo is your friend indeed webuuza osobola okulwana bali mukwano gwa kusindikira emiliyoni 2 bakakadde kituufu mukwano gwo yakayina asobola okanoonya kale nawe takakuwadde asobola obeerawo kubanga twetagana abantu ababeerawo obeera mu ddwaliro n'ozaala ze nali mu ddwaliro nga nzadde nga lijjudde ng'emmotoka zijjudde wabweru ne munda bojjudde nga webali mikwano gyange saana zako kumwana wange webbanga namala mu ddwaliro banongosanzikola ki nga webali osobola okulwala osobola okuba mu pain osobola okubeerako obuzibu ne munno nga tazze kunyonyonta naye nga azze kukubeererawo omwina you have a friend oba olina agamba tugenda kunywa ki tugenda kutambulawa tugenda boddanki era tuddewa oba bw'olinaabo twanywereddewa katugende luddawa mpaka dressco ate kada akatopu nakola n'akatopu jeje mikwano gy'olina broke those idiots va ku kyalo kwe bakuzaala va ku kyalo kyewakulirako mwewale n'okufumbira ku byalo kwe mwakulira wazalwa masuliita ofumbidde masuliita obwana bwozadde buli masuliita ojja waabwe ali masuliita senga wasenga ali masuliita jjajja waje gyali muve ku byalo kwe babazaala musobole okukulakulana teri kireetedde baana bizibu nga byalo betwakulirako eyalina empaana ku jjajjaawo nakati agirina ku ggwe eyagirina ku sengawo agirina ku ggwe yazaala abaana abalungi agirina ku ggwe gwe wazaala abaana b'obwina bakuwalana waliwo abantu abaloga abaana b'abantu nga talina nsonga bakyamuloga omukazi wazaala abaana abalungi nga kyekyokka kyekimunyiza tokkirizanga okufumbira ku kyalo oba akola ensobi n'okufumbirako tokkiriza mwana wo okufumbirwako muganda wo bulaza wo kwali kwawasiza akabala kasimanyi kannakyejwe
Kwa kufumbira simanyi muwala wa Sematimba simanyi wa mwebe. Kitawo kwe yazala kwe yawasa. Kwe kuli ebijja bya wammwe. Kwe kama n'obulwako outing n'obulwako ndi omu. Ebintu bibiri byanjawulo. Si bya kujeregerera. Naye teri kitu wadde mpalana na buzibu na butakulakulana nga byalo be batuzaalako. Okubanga tubikuliddeko ne tubikolako business. Osobola okuba ng'oli muvubuka muto mukama akwadde obwongo n'okutegeera n'akwana mukisa gwe ssente nga kuliko agaana g'omusajja gaakuuza agatwe galinga emmale gakaddiye gali awo gwe n'ofubutuka n'ogula emmotoka nnyabo n'ogyegulira n'ogula eddogo ewaka. Abantu b'ekyalo, abantu b'okukyalo, mwensi mugirabanga ennyango ensinzi ffe tuli bakazi bakulu tulabye ebintu batuzaalako bye batuziikako bye tukuliddeko mwewalo bifumbirwako. Mwewalo bifumbirwako. Bw'oba ofunye mutabani wa nebbanga musimaganye musenguke mugende mukole ewammwe amaka. Kuboge nazaala obwana bwona bufumbirwako. Kati waliwo olugo lwa omanyize ntera ogendayo mu kyalo mbakojja bange ate banjagalangako. Tebanjagala basabanga nnyo tufe. Naye kati nakati beewuunya. Otwala ebintu. Olina okutikka fuso. Owemmanga bw'otamu oba wengulu wawulira nti omwadde omugati ne sukaali oli n'omunnyo. Oli nawe ndatoli omwadde sabuni n'omugati. Omugati gwaguza guyinza okussa. Gusobola okuuza essente. Ne ssente enkalu ze tubawa. Balwana nnyo zitwala mu bigali. Balwana nnyo zitwala mu mayembe. Balwana nnyo zitwala mu magini zitugweko. Ssente just enkalu. Kamulekera ye 10, kamulekera ye 2, kamulekera ye 3 bano bajja kugula amafuta. Yoba nze ngaba mobile money sikuwa cash money. Sigaba cash money. Pozi ngampa Emma koba oba prosi wa bebe. Sigaba cash money. Nze mbirabye ko babukanya media. N'omukwateka kade nanonyo musawo muganda. Bawoza kimuti bakulaakula nawe boza ziri wazitwala wanti nanno ate nagenda mu munago nagenda kunda gwati nagenda ku sente ezenkalu cash money. Gwa wadafu neyo just omunyo. Gwa wale nogamba abantu bajja kula nyamanga bakulaba. Mwogenda mtana kamba akantu alezo na milioni nya mbona namba wabiri. My God. Gaba mobile money lekera okukwata sente enkalu. Aballa mulekera okukwata engoye z'abaana bammwe. December n'atuuka. Nowoza omwana wange engoye zamulekawo. Ono mwana totwala gwa bangoye za mwana wo. Mulekerawo ogabira abantu mu byalo engoye z'abaana bammwe. Mulekerawo ogabe bitatayi bamwe n'empale z'abammwe zibaleseewo. Gwoli oba n'omutima mulungi ogabira ku mutima mulungi. Gwoluwadde. Gwolu bannange. Bw'obeera ko muka holiday kano olabe byenena. Bw'olabe ebyawongo. Kyenva ngamba nti weekwase Mukama Katonda. Sembeza Katonda ense kwangwire. Fa abatuuze ne batulema kintu kiri eki. Okundogo jja kundoga ne togenda kunsobola lwaki. Nina Katonda omulamu. Nina Katonda nanyini muddo. Ate ampulira. Njogera naye muyita nampulira. Mukonkona nanzigulira. Naawe omuyina. Ayisi osobola okusaba n'oyogera ne Katonda wo. Tewali muntu atalina Katonda wano. Naye ensaba yaffe. Enjogera yaffe ne Katonda yeriwa. Katonda ogana ebigambo ki? Bwe bakawo kulota misanto nga gikuluma olota mandwa simanye mizimu simanye gwe byolota. Katonda wale yogeddeko naye. Abantu bangi bawulira amaloboozi gwe n'obawakanya. Sifa tusasoga wulira. There are many people nemirembe byasana bawulira amaloboozi. Bawulira according to ku kichi kyasinza ayogera kine Katonda. Katonda mwina mu trust ki. Odaki Katonda tukozesa ebinene ne mwewuunya. Sifa abasinga, sifa abasoma ennyo. Sifa ab'ekitalo. Maybe sifa abandisandide okubeera we tuli. But Katonda atukozesa. Bible yogera mu Bakolinso 17 nti Katonda situlabo gwe boonyooma. N'abakozesa okulaga abayita abagezigezi. Bible yekyogera. Egamba nti Katonda situlabo gwe boonyooma. N'abakozesa okulaga abayita abagezigezi. Bakolinso. Gino gisome. Kubanga egamye mu Yeremiya 7 egamba nti nakumanya nga tonneemanya. Nenkuteekateeka mu lutula mama wo Jobe nabbi w'amawanga. Omanyi lwaki Katonda atumanyi? Yatumanya nga tatunneemanya. Kwa tunanza mbala nkupawo. Ola kagenda kayumba. Yatumanya nga tatunneemanya. Katonda wali oyogeddeko naye. Tandika okugana ne Katonda wo. Tandika okweyawula. Yigo kweyawula ko wekka. Kabere mwami wo mwagala nnyo yes boyfriend omwagala. Funake nnako. Togenda mota ina boyfriend. Togenda kwenda. Abantu banyinza nakula mpulira hotel lodge bichi ebyo. Nga tumanyi nti lodge buli asola abeera agenze kwegatta. Nali sinakula kola bino ebidongo betukubye ensi wetu yuziza. Nga manyi buli abeera mu lodge ng'ekigambo lodge wekyo.
manyi nakula nze engeje sakwa nabazadde nakula n'abazadde bangi sakwa nabazadde bangi nakula n'abazadde bangi ate engeri gye nali mu mbeera ey'obutaba n'abazadde nalina kubeera mukkakkamu nalina kubeera mwetoowaze nalina kuba muwulize nsobole okuganja nsobole okubanga njagalwa kuba nakula ndi house girl nakula kagamba nti nga nkola nnyo nsobole okubeera nga njagalwa nga n'ekinnuma sikiraba nga ndaba kirungi ebinnuma byabeerangawo naye nga sibiraba nga njagala nnyo ndabe kino ekirungi omu appreciatingako kino nti oba nsuzizza nandiisa at least naye amakago ge nakuliramu gaali ganjawo nakulirako ewa Jatinulu Mpungu ate nze nebaza Katonda alhamdulillah inshallah kwidde maka g'abasiraamu agasinza obungi nze obusiraamu bunkoze bulungi by the way nebaza Allah ow'ekitiibwa nze saagala muntu ayogera ku basiraamu abasiraamu abo nagenda ngewa mama wa Amu nze mama wa Amu yanjagala nga tweddira omuziro gumu nakati anjagala yansembeza nga mwana anjagala nonjogerako era weyagala otalo genda mama Amu njogereko obongeye oyo mama wange yanjagala nnyo emunyonyi eyo twagendanga ne batugulira ne tulya ne tunywa kati nga olina okuba omwana omwetoowaze noyoza essowaani noyera olujja wabeerawo obudoddo n'obukuulakula ye n'obukuule wale wa Amu obukuulekuule ng'omuntu era ng'alimu ak'obuntu manyi ak'obuntu fense eno kutuyuuya nnyo ak'obuntu sometimes ne tukeebalama bwebalama ne tukatereka naye twakula tulimu ak'obuntu nti mu buli kintu kyokola ak'obuntu nalabako omuwala omu nga ayomba yali anvuma mbu nagenda e Dubai nengenda n'emmere nentunira masikini oyo ne ku mulundi guli nagenda n'emmere naye namugabira emmere nabagabira emmere nasulawo ku 4 point Sheraton ku Sexside Road naye nabayita bayita Timo bonna bali mikwalo gyange nagitwala nekiteeka mu fridge nembayita antwala ebintu bingi nsene miyombe mucungwa biki nebagamba muje omuntu yenna ng'olimuka abuntu ova e Uganda ogenda e Dubai which is waliyo banna ba missing something abaludde okukiraba kati alina mwaka obuntu kuba in fact nze najja n'abaana bange bakuba bateeka mu kamera najja ku shoppinga ngoye najja kukola shopping mumwana wako mu kirabo lwakisajja nali sina kusasula nze nagenda ku lyato neneebuzaabuza nendaba ku lyato nga abantu si balance nga gundi y'abantu abo benasangayo nga ate si nature yange nalina okwegumyagumya okumalako nabo naye mbategeere era bwe nabategeera saabeeyongeza